Omutambula wa Saudi Arabia akambwadde olw'okulaba omuto omunene ku TV y'ensi yonna Al Jazeera n'ateekawo amateeka maka bulijjo alaba ebintu bino nga lowooza bikoma mu nsi ye. Amawulire si malungi eri bakadama abali e Saudi Arabia. Ensi z'aba Saudi Arabia ndowooza mwenna mumanyiyo. Amawulire agavuddeyo, kabaka weeyo avuddeyo n'atabuka. Ensonga lwaki atabuse mbikuletedde mujjukira bulungi ebyatuukawo nnaku bbiri emabega. Just video temwagala zisharinga wali obuzibu naye nga wali enkola yaffe wano Kwanda Boy UG ka video mbadde nsaba kampeleka like kabinga kasobola otambula katukiri omuntu yenna enjagadde kumanya kweno information naddala abaana bali e Saudi Arabia eno information eri very vital gisharingireko omunno wali mu kiyumba cause bino ebintu bisobola omuntu bako nga tamanyi ate muganda wo oba mu family yo oba mukwano gwo wekanga nga afudde nga nyongera okujjukiza Hajimiti walinya okulombera edduwa gwo wena nga olina ebizibu namba eri awo sembayo 1515 ku admin box ku WhatsApp eri mu kantu kalinga ka Quran so mu inbox nga ajja kubanga akuyamba ate nga aba maternal affairs and healthy biki bagamba gwe nanga wetaga kugenda Canada reason wedinyo yo kugenda osoba inboxing namba ya wedawe sebitandika ne +1 so ba inboxing nga yabera nga bakuyambako ku ngendo zo ezikugenda Canada bakuyamba bulungi nno weranga osobola ogenda yo Canada nga totadde mu sente nyingi nnyo kale kateyongereyo na mawulire gaffe agalero olunaku olwalero omukulu kabaka wa Saudi Arabia yavuddeyo n'atabuka na luvannyuma lwa bannayuganda okuvaayo ne beekalakaasa mujjukira bulungi nti bannayuganda wiiki ewedde mu detention center wali eri mu Riyadh bavuddeyo ne beekalakaasa nga baagala bannaabwe bonna baveeyo kozi mukimanyi bulungi nti osobola n'omala mwaka gumu mu detention center wali Riyadh nga tulina gy'ogenda nga wabula nga just okola kinkobeerayo mujjukira bulungi nnyo bakomyawo ko Ashakama basobola okuba nga bakomyawo Don Asia bakomyawo Rama Wandazi okitegeera bangi nnyo bebakomezaawo nga baba deportings omukulu yagulidde ebyo ebintu tino abannayuganda basobodde okuvaayo Abafirika kozi abannayuganda be basinze okuinfluencinga bamaze okuinfluencinga Abafirika bonna ne bakola ki ne begatta n'Ababangladesh abamu be baateeka mu detention center basobodde okubanga nga beegatta ne bakola kye bayita strike oba uprising inside a detention center. Kati omukulu we yakitegeddeko ekyo n'agamba nti kale siganye abangambye abasinga okubeera mu detention center be batolosi ne bamugamba abatolosi kitegeeza ki n'abanye bamunyonyola abatolosi bano be bajja bano ababeera mu nyumba ne bamala ne batoloka okunoonya better pasture oba green environment n'agamba okay kale ntaddewo amateeka nateekawo amateeka gagamba nti woddamu n'otoloka ne bakukwata ogenda mukomera direct bya detention center tebikyaliwo bagenda kukwata oba deportation center bagenda kuba bakukwata bakutwala direct mpaka wa mukomera kubanga mukomera tosobola kukola ebyo byemukola ne muvaayo ne mwekalakaasa naye nga ekyo kintu kyatambudde nnyo era Bannayuganda mwasobodde okulaga amaanyi kozi ekyo kintu kyatrendinze buli wamu Al Jazeera yabipostinze BBC yabipostinze buli wamu yabipostinze okitegera naye nga gwena nga oliyo kadama nga bakutulugunya bami tusiba tubagamba tudiporting tudduka mu tutoloka namba zaffe ziri awo so inbox ngagamba muno banange Wanda Boy kino na kino kye kiriwo bosi wange ntulugunya kubirako abakampuni baganda ffe tusobola okukubira abakampani direct ne twogera nabo ne tugamba naye Viola lwaki mumutulugunya okitegera not necessarily that olina okutoloka kale okutoloka kibeerawo kakyabazine bakutoloka ne bakusibye emyaka 5 imagine omwana w'omulese eno emyaka 5 nejo jjuki remember oleyo mudungu obonaabona mwana wali mukuki ali takyasoma family ye bonaabona eno ekaaba mama fina tuyambe biki naye nga just ensobi evaawa kwagala kutoloka okitegera kale nga wenyongera okujjukiza gwena tana subscribing no kumukutu gaffe guno gwa Wanda Boy UG wano okawo osanga information aliwe batali very vital ayamba nnyo bakadamu oba basekadamu nga we tubayita no Wanda Boy tubayita ba house managers kale nga nyongera okujjukiza liking aka video Wanda Boy UG I sign out. Omutambula wa Saudi Arabia akambwadde olw'okulaba omuto omunene ku TV y'ensi yonna Al Jazeera n'ateekawo amateeka maka bulijjo alaba ebintu bino nga lowooza bikoma mu nsi ye naye ekisinza okunnyumira mukwano gwange wulira ne kampani azitwaliddemu eziteeta abaana bano ekyo tetwagala asoose n'agamba abaana bano abagenda ku deportation bavaawa ne bamunyonyola bano abaana batoloka baba tebalina wakulaga bakama baabwe babakozesa ebintu ebikyamu ne baddukayo n'agamba kale
buli mwana yenna yenna gwe muddamu okukwata ng'atoloka oba avuddewo mutwale mu kkomera kubanga mu kkomera tebasobola kukolerayo bino bintu bibaswazizza ne batuuka okukuma omuliro nga Saudi Arabia ne bakuma omuliro basuza Saudi Arabia n'agamba ne kampani zibaleeta muziteeko etteeka omwana musambu wa kampani gundi mufune kampani yeguze omwana oyo muze mu nsi straight oba mufunire omulimu n'agamba kampani zonna eziri mu Saudi Arabia balina okukola ki oziwandiisa. Ekyo kinnumidde kuba mu ngalo mukwano gwange, ekyo kinnumidde kuba mu ngalo. Njagala etteeka lino gatandika okukola n'oguna mwaka gujja gatandika okukola. Buli kampani obadde bwepankiranga ku baana bagenda buwandiisa. Omwana agambye nze nvudde mu kampani ya Lukidi Mpuga bakubira essimu bagamba omwana oyo mugule tikiti addeyo kubanga bamugambye abaana bano beekalakaasa bakwekubira ku deportation balala kuddawa mu nsi zaabwe. Gavumenti zaabwe tezibagulira tikiti ziziddayo. Baagala Saudi Arabia bagulira ate bazize mugundi. N'agamba kampani zonna mutandika oziwandiisanga. Abaana bonna bemukwata temuddamu batera kuŋŋwanza bate deportation. Gye bujja deportation bayinza okugizigyawo mu Saudi Arabia. Kikubire mu ngalo nakyo. Kikubire mu ngalo. Kubanga wabaddeyo abaana abasigula bannaabwe nga bali ku deportation okwo. Abaana ne besigula ne bakola ne bagera ku deportation. Deportation obeera free. Agambye mu mwaka gumu deportation zino tazaala kuziddamu kuzira ku Saudi Arabia. Gwe muganda wange nabagambye gana amawulire ga nnaku naye ate malungi. Ekinsanusiza kampani zino zibadde zitulugunya abaana bazikwatiddeko ddala. Omwana ne bamukwata bajja soka kuyiga kampani egulira omwana oyo addeyo mu nsi. Kampani zonna zirina okuba nga ziri registered mu Saudi Arabia zonna. Njagala amateeka gano mukwano gwange tusabe gakolerewo kubanga ono omusajja oyo Prince Mukambwe ate byatera okulagira bikolerawo. Amawulire gano lugalengedde bulijjo ebintu bino tebimutuukako ndowooza babiziriikiriza naye amawulire gano lugalengedde n'ayitiro n'agamba this is Saudi Arabia, this is not Saudi Arabia. Shuhada n'atandikirawo bagamba bano abaana mawanga ki? Nigeria, Cameroon, Somalia, Uganda, agenze okulaba Africa esinga naye kama kikibaagala ti abaana baludde ku deportation balakudda mu ggwanga ani yabaleeta buzi kampani ezo ziri registered nga basinga batabuti maaso n'ateeka amateeka. Wabula naawe atuluka mu mukwano gwange saagala otuluke bakutwale mu kkomera wadde oba otuluka kutasa bulamu naye kkomera zibu. Kati manya mwenna babanyigidde wamu naye okusinga ddala zino kampani ezibalira ne zibeefuulira bazikutte ewaluma kubanga ategedde guli gwe mutima nti kampani zino ziba registered. Omwana ne bakuba essimu nga gyava zigenda kukwatanga ssente ziteekengamu omwana oyo adde mu nsi ye. Ekyo ekintu kirungi nnyo nnyo.